tukuleetedde abaana abasoba mu 10 abaakuzibwa ebisolo by'omu nsiko oluvannyuma lw'okulekebwawo bazadde baabwe naye laba engeri ebisolo gye byayolesaamu obukugu mu kukuza abaana bano n'okusinga abazadde. Toseguka emboozi eno nnyuvu. Tuli ku CBS FM UG omukutu guno omutongole ogwa Kyabasa Fama Radio Buganda munaffe nkwanirizaako nnyo era nkwebaza okutugoberera ku mitimbagano gyaffe gyonna emirala. Weebalire ddala tojjangaoko ate gwe munaffe atanaba kusubscribinga kukubiriza era nkusaba osubscribinge era bw'omala okusubscribinga nkusaba okonene mu kaddaako kajja kuba kakutemyako buli lwe tubaako kye tutaddeyo sobole okutambulira wamu ng'onyumirwa empeereza yaffe. Nze April Nakawombe mu program ya ffeeno wabula okumanyako era nge watali kumala budde tutandise bwe tuti okusinziira ku kunoonyereza omupaatiri mu ggwanga lya Buyindi ow'enzikiriza y'Obukatoliki era addukanya amaka g'abaana bamulekwa mu ggwanga lya Buyindi agamba nti bwe yali atambulatambula mu kibira ekimanyiddwa nga Godamur mu ggwanga lya Buyindi n'agwa ku musege omukazi nga gulina abaana b'abantu 2 era nga bano baali baana ba buwala. Era ng'abaana bano abaazuulibwa omu yali alabika ng'atemera mu myaka 8 egy'obukulu n'omulala yali atemera mu myaka 2 egy'obukulu. Eyali atemera mu myaka 2 omupaatiri ono yamuwa erinnya Amala ate yali alabika ng'atemera mu myaka 8 egy'obukulu omupaatiri ono yamuwa erinnya Kamala. Okusinziira ku mupaatiri ono tekyali kyangu n'akatono okujja abaana bano ku musege omukyala guno era gwalwana nnyo mu ngeri y'okulaga nti gubakuuma era gubalinako obuyinza era ng'okubasimatula mu mpya zaagwo lwali lutalo lwennyini wabula oluvannyuma baaguggyako abaana bano era ne batwalibwa mu maka g'abaana bamulekwa. Bino nno byaliwo mu mwaka 1920. Abaana bano si be bokka, waliwo n'abaana abalala abasukka mu 10 abasangiddwa nga bakuziddwa bisolo eyo mu nsiko gye biwangaalira. Era katutandike n'omulenzi ono. Waliwo omulenzi amannya Marcos Rodriguez yatwalibwa emisege era ne gimukuza nga gy'abeera naye okumala emyaka 12 mirambirira. Ono yabeeranga n'emisege gino mu nsozi z'omu ggwanga erya Spain nga bazadde be era nga yagenda okuzuulibwa babuwe ng'atemera mu myaka 19 egy'obukulu. Bino nno byaliwo mu mwaka 1946. Omwana omulala amannya ye Oksana Malaya. Ono yalekebwawo abazadde abaali balujuuju bwe baali boolekedde mu kirabo okwesiwa amagengere. Olwo n'embwa z'omu nsiko ne zimwetwalira ne zimukuza okuva nga wa myaka 3 okutuuka ku myaka 8 bwe baamuzuula. Naye nga bagenda okumuzuula nga buli kimu kyakola ng'oyinza okugamba nti yafuukira ddala mbwa okuggyako endabika ye. Naye ono buli kye yali akola katugambe nti kyali mu ngeri ya luwa kubanga yali aboggolanga mbwa ng'atambulanga zo ng'alya ennyama embisi ne byonna by'omanyi embwa bye zikola. Era nga mu ngeri eno n'okwogera yali takyasobola kwogera. Omwana omulala amannya Marina Chapman era ng'ono we Colombia yawambibwa n'asuulibwa mu nsiko. Enkima ne zimufuna era ne zimwaniriza. Enkima zino zaabeera naye okumala emyaka 5 era zino ng'omuzadde bw'abeera zaamuyigiriza byonna eby'okubeerawo ng'owangaalira mu bibira ne mu nsiko, na bwe kityo zaamuyigiriza engeri gy'oyinza okwewalamu balabe bo ng'oli mu nsiko, engeri gye basenseramu ensiko n'otambula bulungi ng'amaggwa tegakufumise n'ebintu ebirala bingi. Era nga mu nsiko eno gye yali baabuwe omuyizzi eyali ayigga ye yamugwako. Omwana ono yaggyibwayo mu nsiko baabuwe n'atwalibwa n'atandika okulabirirwa wabula nga buli kimu yali yatandika dde okukola ng'enkima byekola. Ono yaddaabirizibwa era n'addizibwa mu mbeera ey'obuntu. Baabuwe bw'atyo n'afumbirwa mu ggwanga lya Bungereza n'azaalirayo ddala abaana wabandaba 2 era n'awandiika n'ekitabo ekimanyiddwa nga The Girl with No Name. Waliwo omulenzi omulala eyakuzibwa embuzi z'omu nsiko era nga yazuulibwa mu mwaka 1909 mu nsozi z'e Peru.
ono nno yazuulibwa yakamala n'embuzi zino emyaka 8 era ng'ebbanga lyamala n'embuzi zino yalinganywa ku mata gaazo era nga yagenda okuzuulibwa nga yenna wamma gwe nga bw'omutunuulira nga lubuzi lwereere ng'alinga zo era ng'atambula nga zo ng'akaaba nga zo n'engeri endala zonna era ng'ebigere bye baabuwe byali byakakanyala nnyo n'engalo kubanga yali atambula ng'embuzi bwe zitambula. Oluvannyuma yatwalibwa e Kansas okwongera okwekebejjebwa n'aweebwa n'erinnya erya Daniel. Omwana omulala amannya Rachom Gieng ono nno naye yasangibwa mu bibira eby'e Cambodia. Omwana ono bwe yazuulibwa yaleetebwa ku kyalo era ku kyalo kwaliko taata omu n'agakasa nti ye mwana we eyali yabula olw'enkovu eyamuliko mu buto. N'agamba nti yamubulako emyaka 20 emabega era nga yava waka babuwe nga wa myaka 8. Okusinziira ku neeyisa y'omwana ono kigambibwa nti bwe yali mu kibira enkima be baali bazadde be kubanga embeera ze n'empisa ze zonna zaali za nkima era ng'okutwaliza wamu yali yafuuka dda muntu nkima. Bwe baamutwala omulabirira bagezaako muwa engoye n'okumwambaza naye nga babuwe buli lugoye lwe bamuwa ng'aluyuzaamu ye tali ku mbeera z'abantu. Ono nno enfunda nnyingi yagezangako okutoloka ku bantu okweddirayo mu nsiko wabula nga bamukwata. Kyokka oluvannyuma yasobola bulungi nnyo okwesimatula ku baali bamulina mu mwaka 2010 ne yeddirayo mu nsiko era ne guno gujjo baabuwe taddangamu kukubwako kyamulubaale. Omwana omulala amannya Yevanya Yudin ku myaka 8 yazuulibwa mu bibira by'eggwanga erya Russia mu kirindi ky'ebinyonyi ebyamwebulungululanga era nga bye byamukuza. Wabula bwe yamala okuzuulibwa yaddizibwa nnyina gwe yali yabulako naye nga takyali muntu era ng'ayogera lunyonyi ng'akaaba lunyonyi nga wamma ggwe yenna binyonyi byereere. Oluvannyuma omwana ono yaggyibwa ku mukyalo ono maama we n'atwalibwa asobole okuddizibwa mu mbeera ey'obuntu mu mwaka 2008. Omwana omulala amannya ye Ryok ono nno yazuulibwa mu mwaka 2007 mu ggwanga lino erya Russia. Ono yakuzibwa misege era yenna yali atunula lusege buli kimu enjala amaaso mpozi nga buli kimu yafuukira ddala musege. Baabuwe eddwaliro erimu e Moscow lyamutwala ne limuddaabiriza ne limusala enjala kumpi ezaali ziringa ez'omusege enviiri okumunaaza okumulongoosa n'ebintu ebirala. Wabula omwana ono yalabika nga bino tebimunyumidde n'akatono era mu ssaawa 24 zokka yali amaze okubeesimattulako ng'atolose mu ddwaliro lino. Okusinziira ku kunoonyereza ono yali alabika ng'atemera mu myaka nga 10 egy'obukulu. Omwana omulala ye Hadara yabula ku bazadde be mu ddungu ly'e Sahara nga wa myaka 2 era nga bino byaliwo eyo mu byasa bya 20. Omwana ono bwe yabula n'abeera ne maaya ekitakkirizika kubanga ebinyonyi bye bayita emaaya byasobola okubeera n'omwana ono okumalira ddala emyaka 10 mirambirira kubanga yabula ku bazadde be nga wa myaka 2 gyokka. Yagenda okuzuulibwa ng'alina emyaka 12. Wabula mukama mulungi kubanga ono yaddaabirizibwa n'addamu n'abeera mu mbeera y'obuntu era n'awasa n'afuuka taata era abaana be ne babeerawo okunyumya olugero lwa kitaawe ebbanga lyamala ng'alina ebinyonyi bino ebimanyiddwa ng'emaaya. Omwana omulala mwana nzaara ya wano mu Uganda amannya Yokana. Okusinziira ku kunoonyereza omwana ono bwe yali ng'atemera wakati w'emyaka 2 ne3 egy'obukulu agamba nti yalaba kitaawe engatta nnyina era kino agamba nti kyamuyisa bubi nnyo bw'atyo yaddukira mu bibira ebimu mu ggwanga lyattu Uganda era bwe yali nga yakaolekera ekibira enkima nazo tezaali mbi ne zimwaniriza anti n'omubala gw'ab'enkima gugamba nti tulya n'abantu. Bwe zityo enkima zaabeera naye ne zimuddaabiriza ne zitandika okulyanga naye ng'era ab'enkima bwe babeera n'abantu era ne batandika okulyanga nabo. Baabuwe zaamutwala ng'abazadde era ne zibeera naye emyaka wagindaba 3 mirambirira. Yagenda okuzuulibwa wamma ggwe ng'abazadde be abaali bafuuse enkima bamuteereddemu ddala embeera zaabwe ez'olukima kubanga yali atambula ng'enkima ng'akaaba ng'enkima n'ebintu ebirala era nga mu kaseera ako yali alya mmere embisi n'ebintu ebirala ebisinga nga ne bw'obifumba ye aba ayagala bibisi nga
nga byalya kubanga kino enkima kizaali zaamuyigiriza. Munaffe emboozi eno ekuwa ekyokuyiga gwe wenna asuula abaana kasasiro weefubeeko si kulwanga ebisolo bikusinga. bw'olituuka mu ggulu omusango guno tolina bw'ojja kugwoza kubanga ekisolo bwe kiba kisobola okulabirira omwana w'omuntu ate ggwe. Omwana omulala amannya ye Ivan oba Ivo Mishkov era ng'ono yazuulibwa mu ggwanga lya Russia. Yagenda okuzuulibwa nga wa myaka 4 era ng'ono yabula embwa z'omu nsiko ne zimulonda. Zaabeera naye okumalira ddala emyaka 4 era ng'ono yabula embwa z'omu nsiko ne zimulonda. Zino baabuwe zaabeera naye okumalira ddala emyaka 4 era nga yagenda okulabwa poliisi nga baabuwe nga yafuuka ddambwa mu nneeyisa era nga baakola nnyo ne bamufubako okumuzza mu mbeera z'abantu. Bwe batyo ne bamuwa ekkuumiro ly'ebisolo erimu kubanga kati yali ategedde nnyo embeera z'ebisolo. Waliwo omwana omulala amanyiddwa nga the cat boy. Ono yasangibwa mu ggwanga lya Argentina. Ono okutuumibwa the cat boy kubanga kapa ze zaamulonda. Zaasanga akalenzi kano kaali ka mwaka gumu gwokka ku nguudo z'eggwanga lino erya Argentina era kapa zino baabuwe ezaali mu kibinja kya kapa 8 zaakatwala ne zitandika okukeebungulula ne zikabugiriza okukawa ebbugumo era ne zibeera nako okumala ekiro kiramba. Baagenda okusanga akaana kano wamma nga kali mu mbeera nnungi ddala kubanga kapa zino zaakalonda ne zikatwala ne zikeebungulula ne zikalongoosa mu ngeri yokkakomberera. Awo nno nga zaali ziringa ezikanaaza mu kiro ne zikeebungulula ne zikabugiriza okukawa ebbugumo era baagenda ozikajjako nga kali mu mbeera nnungi ddala. Ebyo nno bye byewuunyisa ebitaggwa mu nsi. Nkwebaza nnyo okwekumira ku CBS FM UG n'okutugoberera ku mitimbagano gyaffe gyonna emirala. Weebalire ddala tojjangaoko. Nze Emmy April Nakawombe. 88.8 CBS FM.